Enkuba Kyeyo bamubbyeko ssente ze zonna zaakoledde emyaka 4 ku Kyeyo. Zino nno zibbiddwa okuva ku akawunti ye emu mu banka. Bannange obutambi nga buno eno tubukola nnyo era ne twemulugunya ku banka zaffe ez'omu ggwanga lyaffe Uganda. Era tuli mu bweraliikirivu ingaffe abatabeera mu nsi yaffe. Ebintu webiti we binaabanga bigenda mu maaso tugenda kukolera baani ssente tugenda ziterekanga wa mwe kennyini mujja ne mutugamba nti nno tutereke nammwe bwe tutereka nammwe olw'okuba tetuli mu ggwanga nga mulaba ssente zaffe zituula okwo mwe ne muziggyako ne muzitwala. Ekintu ekyo kimenya nnyo omutima okuva ku Kyeyo ku bbanga lyonna ly'otuuyanidde omanyi oyinayo obusente bwo otegese okutegeka obulamu bwo nga bwe wali obwagala ate n'ogenda ku akawunti n'osanga nga akawunti nkalu ng'ate oyina receipts eziraga nti nno obadde ng'oteekayo ssente ku akawunti okwo. Lwaki mutubuzaabuza ne mutuzaaza n'emize kati gwe wooba oli omu ku abo abatereka ssente ku akawunti nga nze tandika okweraliikirira saba nnyo Mukama akuyambe otuuke okuddayo ewaka nga ssente kweziri. Ate kaneeno kamba kankawe mmwe abantu bange bw'oddayo ewaka n'osanga ssente zo zonna nga kweziri nkwegayiridde ssente ezo zigabanyeemu. Funa banka endala era oggulewo akawunti ssente ezo ozigabanyeemu. Banka mw'obadde otereka otoleyoko obusente ogenda obutereke ku banka endala. Ate era obagambe nti nno oyagala okufuna full authority ku akawunti yo. Entegeeza ki? Bakuwe apu yaabwe gye bakozesa. Apu eyo ogijjuzeemu amannya otekemu ennamba y'essimu otekemu ne email yo. Buli kintu kyonna ekigenda okuba nga kikolebwa ku akawunti yo ogenda kubanga ofuna message eno gy'oli mu nsi gy'oli omanye ani atankuula akawunti yo ssente zivaako ziba ziragawa ani aba azitutte. Ekintu ekyo nkibabiddeko yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yaffe eno buli video yonna gye tuteekayo ebirenga ekutuukako naye nga omaze kukwata kadde ate era commentinga comments zo zisomesa abantu bangi nnyo tuzeetaaga mubeere nga mutwegatako twetaaga abantu bangi nnyo abasobola okubeererawo channel eno. Lwaleero tuzze no akatambi ka mwana muwala Brisha Cash amaziga gamuyiseemu anyumya biki ebyo byayiseemu. Nze ngo omwana omuwala ntegeera embeera y'ono omwana kubanga era ffenna abasinga Brisha Cash byayitamu naffe bye tuli mu kuyitamu. Mbasaba akatambi kanene omukawaama tuwoba oli awo omwana ono yeetaaga counseling ey'amaanyi wabula ogenda kugimuwa nga weeyambisa comment section. Comments zammwe ajja kubanga naye aziraba ng'omuntu kubanga munange y'omu kuba subscribers baffe wano eno. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala ono tukawaamato ate era tubeere nga tukomawo twekuumireko. Nje baleka banyava ne basebo bambi ndi wano naye mpulira omutima guzitoye wali badekawo nga tamanyi kituufu kigenda mu maaso na bulamu bwoya. Wali badekawo nga owulira essuubi likuweddemu. Wali badekawo nga olina ekirooto naye nga tamanyi kituufu kyakola kuba byonna obigezezzaako naye olaba tewali ssuubi. Nze mu bulamu bwange teri kinnuma nga kuba nti saasoma kugenda wala era nga nze ebimu ku birooto byange ekirooto kyange ekinene ennyo era ebimu ku byantwala okugenda ku Kyeyo. Yes, however much nina baganda bange era mama wange yali ayita mu bingi okusasulira fees nga omanyi obulamu bwa single mother. Nagenda ku Kyeyo nga njagala muyambeko ku baganda bange ninga one of the dreams yali kubanga at least nezayoko ku ssomero. Nze ekirooto kyange kuva mabega mpaka kati kiri kuba nti nezayoko ku ssomero. Kuba nina ekirooto nze nga nze mu bwongo mu mutima gwange kyempulira kye njagala mu bulamu bwange. Njagala nnyo ekintu kya fashion and design. Kuyiga kyalaani nobanga netungira ebyange nembanga simanyi kyemanyi abasinga mukitegeera naye byonna mbigezezaako. Nagenda ku Kyeyo nga manyi oba kinaatuukirira naye nga womanyi ogenda mu bawalabu ogenda
planinga kirala okomyawo kirala abamu tulemererwa nanze nalemererwa mu Buwarabu nkomyewo njiyizaako naye tebigwa nze mbeerawo nenevuma n'okwevuma lwaki nali first born mwana mbeerawo nenevuma n'okwevuma neŋŋamba olwa lwaki tata wange yalekawo mama wange nepulya nga tata wange mukyaye nnyo osanga yandibadde ayambako mama wange ku bintu ebyo okitegeera naye kati obeera nga gwe first born obeerawo nga buli kimu olina okuba oyamba ku mama wo kubanga talina mulimu guli stable kati nze nganze nina ekirooto ng'ekyange nti njagala nezeeyoko kusomera at least nsomerera ekyenjagala naye sisobola kituukiriza kuba nti baganda bange bato tebanatuukako we batuuse nina okuyamba ku mama wange basome kati kwegamba nobeerawo nga owulira ozitoyeddwa mu mutima man era amazima nze nefuna muzira kisanzizayo ku ssomero nze mpulira essubi linzigweddemu onye okubeerawo nga oyagala ekintu naye nga tomanyi kituufu kyakkola ekitegeera byonna mbigezezaako biganye era nze mwana neefuna muzira kisoba nanyamba nanzizayo ku ssomero nensomerera ekintu kyempulira nga njagala nensomerera ekintu kyange mbu kati fashion kikino nkiyize kyalani kyange nkiyize oba ntikiddwa nfunyeyo ka certificate kange tomanyi kyabankoledde mu bulamu bwange kuba buli kimu kigezezaako naye kiganye nsonzesonze obusente bwange mwana naye oba oliawo nga bakubira oluusi naye abatakubidde kuba mama yange oluusi aba atya n'okunkubira nga manyi oba malako emirembe ne buli wakubayo akasimu n'owulira nti muganda wali waka atudde obusente bw'osonze bwoba ogenda okuba nga okolamu ekintu obuwaayo buwe kitegeera mwana mbeerawo mundaba nti mbeera ku tiktok nenseka nenkola vidiyo nga ndi musanyufu abamu mumanyi sinyiga nakunyiiga nze neewala nnyo okulaga obusungu bwange mu bantu neewala nnyo okulaga ennaku yange mu bantu naye nze muntu abeere waka neneggalira mu nnyumba ennaku nga 2 nga sifuluma nga ndi mu nnyumba waliwo embeera nempuliranga omuntu yalemwaye nempuliranga omuntu atalina kiddako tomanyi simanyi mwana kyakola naye nga mukama lwalinyamba nensomerera ekintu kyange kyempulira kyenjagala ku mutima nentikkirwa nkimanyi sijja kubulwa kyakukolawo kuba nja kuba manyi ekyokukola kyalani kyange nenkiyiga fashion buli kimu mwekangano nja kubambaza abamu wana abanene musange nga bazori alina pate gyagendako nga nze amwambaza okitegeera musange nga abantu abanene muno mu ggwanga nga nze abambaza I know it will be one day bakuba suubi linzigwamu kuba emyaka gidduka baganda bange levo ez'essomero mwe bali mu kilasi mwe bali zeeyongera kati omu wuyo agenda mu P7 kitegeeza mwana naye nga kuba first born mwana kintu kya bulumi nnyo naye nga mwena abali eyo abayamba ku bazadde bammwe mukama abadizeewo mukama abakulembere naye era nsaba mukama wena ng'oli eyo olina ekirooto kyo akukwatireko oleme kuggwamu ssuubi nga ffe abantu abamu nkimanyi wande nja kuddayo ku ssomero nkimanyi nja somerera ekintu kyenjagala naye simanyi ddi mukama abakulembere
Nenga bambi wena ali eyo ngokimanya asobola okunyambako. Nyambako nsomera kyenjagala. So yeah, njakuba making assurance I make you proud. I will make you proud. I will make you proud. Sijja kuswaza kuba mpulira nkyagala. Ngezezaako kubanga nkyetuukiriza ng'omuntu naye biganye. Biganye. Byonna mbikoze. Talents weziri nsobola okukola kino. I can act, I can sing, I can do what. Nina kye njagala nga nze mu bulamu bwange. Mulimu gw'omubongo bwe. Mpulira ekintu ekyo nkyagala nnyo. Njagala nnyo fashion and design. Ntunge maali nze abambaza. Ande nenga nsonyiwe muko kama bakulembere. Usanga kati mba nkibagambye omutima gutadde naye mbadde muno mu nnyumba kuva ku makya sinnafuluma. Mpulira simanyi kituufu kyakola naye osanga mba nkibagambyeko. Njakakana. Nenga, you know, one day Brisha Cash mumwewuliriddeko enganyumya igwe mu story y'oyo omwana oyizeemu ki insuubiramu mwena ba first born embeera eno mwali mugiyise munaddala ng'ova mu family eteesobola bulungi ne bwe mubanga mwesobola naye waliwo ekisabo ekituuka nga ssente za family tezikyakuyamba kyovula bambagamba bangi nnyo muli ku byeyo not that nti muva mu family eziteesobola not kubanga watuuka ekiseera n'okula nga you see family can no longer help you out, can no longer support you in one way or the other, in one way that you need support. No salawo ojo tandiko okwekolera because coming abroad to work is the easiest way and is the easiest route one can take to become successful. So Brisha Cash avuddeyo mu kunyolwa n'awa points ze eziri understandable. She lost a chance of being educated as you heard. She lost a chance of being too much loved as you heard. Era n'abagamba nti agezezaako every kind of job and we all seen this girl struggling all the way. Akozeeko ku byalaani, agenzeko mu bukiliniki, bamuwadde endorsements ez'enjawulo, akubye amabuloka, azannye comedy, wuyo ayimbye, everything has failed her. Omuwala ono mumulabye, everything has failed her. At first, her career started as a beautiful one, as a beautiful career. Ngafuna ku busente, afunye emikwano, bacelebs abenjawulo bamwetaaga, bekubya naye ebifaananyi, bamusupportinze in one way or the other. Like you see our economy in our Uganda, nti abantu betusembeza nga batulaba tulina bwe tutuuse abo abantu bennyini ate they do a very big thing of putting us down. Nti omwana oyo Brisha Cash singa yafuna omuntu owaddala asobola okumubeererawo, she would have been far away. Naye yafuna abantu nga that everyone comes into her life ayagala kumuyuzinga amulekaawo. Abayimbi ne bamukozesanga adverts for free olw'okubanga bambi she's this young girl, she has been excited, she's excited to have celebrities in her life, okubeera nga buli wabeera bamumanyi. Kati ba celebrities ne batwala that kind of chance okuyuzinga omwana ono for free, ne batamuteerawo kintu kisobola kumuyamba, bamulazeeko ensi katono. Kati mukazi wattu ebintu ebyo byonna ne bimusumbuwa, takyafuna bugigs kugenda mu nsi za bweru kubaako byakola ng'abalala ba tiktokers abalala. Ate era trust me, bw'ombuuza abantu abalina erinnya eddene naddala bano abaana abaviriddeyo ku social media, I cannot point out Brisha Cash. Brisha Cash right now yandibadde nga feube, you get, yandibadde nga feube right now, naye bambi abantu bamukozeseza nnyo ne batamusiima, you get. Kamaama empulira ennaku yaako naye katusabe Mukama yasinga okumanya mu buli kimu. Osanga omwana ono buli kimu kyasabirira one day kijja tuukirira and she's still young. Kyo kye tubagamba temugwa mumaanyi. When you try out this thing nekigaana gezaako something else. You try this nekigaana gezaako something else. Kubanga this girl's journey nze enzizaamu nnyo amaanyi. Never and never give up. You never know when God calls. You never know when God answers your prayers. So buli wokolanga ekintu nekigaana, continue doing so, ate era
kano kamba winga akasembayo bannange temu never lean too much on people, never put all expectations from people. Don't expect too much from people. People can disappoint you. People are wild animals, you guys, if you don't know. Don't put too much trust in people. Because once you do, munango genda kuchejusa bushakash put all her trust in people. Ngalowooza buli ajja amwagaliza kumbe mulimu abazo omukozesaako bamulekewo. Yenze Shila Adita nkwagaliza omwaka omupya once again gukuberere gwa mirembe gwe natanaba subscribinga jangu twegateko tubeetaaga mu bungi nnyo ate era embagalanya.